tubajemu ezo sente zino kubatabula bwe mutatingana tezigatabula tukolagana simwe mwenna balina kamera ekirungi tujja mukolagana olozama musose gwayagala kungamba nti mwe mukolaganye nnyo kusinga bakenzo ne bebe mubaddewo nnyo sente z'abaawo kyo ngamba mubaddewo nnyo kusinga bebe kulu ne Bobby mujja kwawukana njogeredde wano kazigwe kapo yaliwo omujulizi tujja ate mugenda na kweroga zijja baza akatuuka ku akaunti y'omuntu wefa musiraamu tasobola kuloga ani agambye sibedda hajati nkimanyi tasobola kuloga togamba ngo waliwo kimanyi nti Swaba Kasumba asobola okufuuka omusamizi kati yaani erinnya Swaba bamweyana ono kazibu omulaba enkyatandika ebisiyaga tewali katonda kyatasobola kukola nze nkugamba ate naafuuka activist nga tebagambwako bano mukambwe ennyo nimbye wamma muganda tusaba busabe nti Mungu anzite nga ndi musiraamu ankuumira obusiraamu ya mukalibal kurubu thabit kurubana ala dinika omuwulira owayo mukyusakyusa w'emitima nyamba omutima gwange ogukumire kuki ekisiyaga yakiridde ddono kapo ate ngaakulaga akibaddemu emyaka katonda akyusakyusanga bw'alabye kati wallahi kyali kikujiddeko mu bwongo nti Swaba Kasumba katonda omanyi nti wayinza okuyita emyaka 10 nga mutujju ono asobola bwa omutujju Allahu akbar nena sibako Bobby kazi wejjagala obulamu ng'osooka ogisiba ka fast boni ne kayingira akatale muleke babulireyo ekintu kimu okumanya ebyobufuzi nze naliko ekiseera nga ndaba nsobola okuggyako Museveni nga nina idea esobola okuggyako gavumenti eno neŋŋamba bwe tuba twekalakaasa abantu 100 nenfuna bakapo bange netufuna abantu 100 buli muntu najja n'obwana negala nti tiya gas ono gwe batukuba bamutukuba lwakuba tuli bakulu buli omajje n'akaana akawere kamu oba bubiri akawere kana neko kutte ku mukono kati mujje people power our power tulabe bakuba tiya gas nge ensi yonna etaba bano bakuba akakeba basajja kubatiagazi ne mugwa wansi ne mufa andi ensi yonna ekiraba nti bassa abaana ojjukira gavumenti obwana wali wambadde ebimyufu bwe basanga wano ebusega obw'essomero ne baddira kosta za bona bamutiagazi ne buzirika kyokka ng'omukulu alimu duleeva bano siba kusaaga tulina ogakale senga ati parliament eno yandibadde ekyanga bayini mwendi tekikulumamu kejo kubanga bakumakadi. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Indishwa ndaina katonda wange yatonde gulunes kasu alina okukyazaako oyo wa kamera we yali mutyaba iniship ajakera mukyaza babakuge bazibu basobola banyabo lwaleero ngenda kukyaza ku mutyaba fucking ship nanti abaina olugendo lweleka yo story matters annyonnyole zebakuloga abantu amemwana bakyaza abantu abatalina na waliwo ekivubuka kiri mbalala kyagambye mu kye kyavumbudde ekisiyaga egundi wakirabyeko entuŋŋamu kyagambye bansiyaga entuŋŋamu nga simanyi nti biwooma naye nze yavumbudde ekisiyaga ng'oli amukyaza naye nange wakirabye nazina muto wange YouTube ki bwekituwe kyogera negatta ne muto wange nazina muto wange era nabo gamba nti ffe batandika kadonkamu John ngatigeza kankunyuza emboozi olunaku lumu mba mu kirasi nga nsomesa 2019 nali nsomesa SST kati nga simanyi nti ebyo ebyedda ate ndi mulungi nnyo mu social studies kati mba nsomesa
kumbe head teacher ali mudinisa simanyi kandi nina akana bakaita Peter kali kogera we Peter msomesa iwatoki nja kukuba bususu bwo bumansuke buyite mudinisa head teacher yantu yana nyegaga msomesa kadolo msomesa chokanga njagala nina lo yampito kungoba ne mweso kanoga ambade nze ku design wasomeseze emyaka 10 mwenda ngoli 10 nadhani kwa kusomesa ngani ne myaka 17 uno bwe basiyaganga bamuli enza yagala ne mulabe ebintu bwe twogera ku bintu bya bali bebisanike ebyo tubanga babi promoting onyaka kofira bwe basiyaga government ene omulasito nwaka kofira onyagala linnya muleke ninga tebyatambula views nganto yomu kubasingo tambula kati ku TikTok musibi nze sinamula baati ayogera nga tamale mulungi basiyaga ngasimanyi tibiwoma naye gwe binali woma nayo ne katoke naye naloko kati abi promoting naye baba promotion nze sinabirako abantu alasende zaabwe babyogereko bitambule kata no cyane tugende bannange emere na welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kasura kigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256 and subscribing you missing out a lot you are subscribing notifications bell just so that you get notified each and every time nikuseti sponsor wange Shalom mwese subs dali abasajja kano ka Shalom oil kongera ku size abasajja abali eyo mugira mulanga kano ka Shalom oil kakola gachi ogendo bera kale ku 0705 271973 Shalom power ne mamaza Shalom oil idea wajija ku PDD kalika just katwali kolanga twagala tumanyimba kagamba sigirenge kifanani katika college kongera ku size abasajja wow baluasa banja baketaga nze nabachali bantu bemanya betaga tuwasa tayariye lili paza aketaga muhanja aketaga ani omulala banji abeta ka Shalom oil ako ataka no ka Shalom power abe mamaza abantu ali amateeka mu kapa aketaga bakati kaziwe ngejja kuze waliwo ebiyunge bimunga bwogezako bikakabye yongere size bikutuka omanye kaka akachama mamera bwakakola sejwa seka sawa gikapo kibakita neighboring rights mu corporate law kyagezaako kukola kinyonyodde wasegedde yatunyonyodde bulungi president education nze nakitegedde ekitulo corporate bazogera to emyaka katero ye yansezeza katero yagambye katero kyagambye muno dia batisi bona no basubira mu kirumu nga kinene muno bagamba ngenda babuze ekibuuzo anatimala yafuluma muno bali no kunyambula bakoliko what is corporate mututumya weka mutulete emere nebyokweri bashiba wanje tugenda kuvaawo bashiba batandika okuba amasu bikibino nebwatulese bakalo kasita ba naye sibanenya sibakyama si buli kintu nga etteeka bali bateeredde mu bulungi si buli kintu kibateekateekereka nti mulina okubeera nga mukimanyi bwe kibanga bakiteekawo mutima mulungi kisobola okugasa nga nokimanya tokikola katukimanyi tumanyi zino leeya ku nguudo simanya bayiwako leeya tumanyi bumanya kati mbokuyita ku luguudo olina kumanya bebalukola naye nga sebe olwo oluguudo basimanya bagala kuliko leeya simalulina bugazi ki neffe tutambula butambuzi kakati copywriting onogikola waneekole waliwo ensi ezitambulirako copywriting nga ze Nigeria ng'abantu babe bafunyeemu nga bannabitundu neggwanga likola ki lifunamu olina kufuna bakugu okuva e Nigeria ne bajja ne munoonya ekyammwe kikola kitya kitambula kitya mukikola mutya mukugira mutya omuntu okufuna mu kintu kwata fa abawano tusindike Nigeria tukole research kati tudde tunyonyere mu lulimi lwe tukola ki nika tuyinza kugamba mubadde mwagala ki baterawo kopla kati omusolo toguwa kati baga nti nyonyola empa y'omusolo simago osobola tubikola ki niyo manyi nti gugasa nange gungasa gwe guvaamu eddagala malwale guvaamu ki era oguwa kakati omuntu leka kumuteekako kibonerezo nti okukola copyright batisi balina okumala okuba bajogera bulungi okumanya abantu tebamanyi copyright zerade ku interview mu bine bikujuko bya Idi Nansana
ababuza abavubuka copyright mukitegeera mutya kati omuvuka bamusanga wamma gwe copyright tukitegeera ngaki naga balaba yaya ababeera ku mabega w'ebivuwe fwe copyright tukitegeera abajwa abayimbi baffe kubanga ffe kyetumanyi copyright abayimbi batera otuuka leeti bajja ku 10 nesinga copyright ebaawo bajja ku 2 tenga wacho wategeera copyright suna beni natuuka buchamwa sina copyright kati ebintu kisobola okubaawo kasajja bamba kirese mutima mulungi nga kigenda bagasa tuleke kulooza nti nno tulina kyesomesa ffe kennyini era omuntu asekerera Kenzo naye musobya ne Kenzo naba musobya okunyonyola kyatannategeera ekyokubanga tagimanyi si nsobi atalina musango gwabayazizza bemanyi custodian kubanga atambula ne yeegomba banna bali Nigeria bali wangala abafunamu ye kyayagala bwabata nakitegeera musango ki naye sitafunayo kalifulesha kosaawo oyogedde bulungi afune kalifulesha kosa specifically ka copyright afulumemu ko ku ggwanga agenda asome ku copyright butya ffe wane Uganda betuyinza okukola tutya ate ebyo byangu nnyo naye nze njagala kuba frank engeri gye nayingira mu byobufuzi nze ne Maulana tulina omuze ne ttiimu yange bwe tugatta emikono ne tukkiriziganya ku kintu tuba tukimaze twagatta emikono ne tukkiriziganya nti neggwanga ffe tetujja kugifunamu copyright tetujja kugifunamu tetulifuna kantu konna ne tulita twasigala kukola bukozi nakulaba bulabi kazi wokakasa copyright egenda tugasa under NRM government naye nga ekintu ekiba tekiga abana bakifunemu singa obwongo obukazi bwali naye abukozesa okuva ntandikwa wano yatandikira okuyimba yegayalirira mukaawe ebbanga awo ng'alina abudumulasi nze okuyimba kwange nze byabino bya art lane saabikola nga mbifiirako naye n'ababifiirako abamu basinga okuba olwa bateekayo obudde nga bungi ne balema okukola ekintu kyonna kakati tosobola kukola kintu amanyi bagamba ekisiikirize kyolituulamu ng'okuze omukyobusimba obuvubuka togamba mbu gugenda kungasa abantu abategeera n'ow'emyaka 8 akyazimba ez'abapangisa ekisiikirize kyolituulamu togamba mbu tukirireetinga kati oluyimba lwakazi w'ekkapo beeping oba oluyimba ki emuntu twaza kugombolola lusobola omulisa emyaka egikola gitya kati n'enkudi eyinza okukola ekisiikirize n'enkudi ekola ekisiikirize gwe mugezi kuffe wano otusinga era copyright nga yayise bulungi pazo naye afunamu afuna lweyalikizize abantu baluwuliriza lusobola okukolya muzaabalo lulina baluwulira bangi nembaako ku mukolo gw'okwalula abalogo gw'okuzina abalogo ndoza kyeweeko nali mukasonda nze saali wakikati ndoza watuukawo nga weetenda kuwemula atolinayo kigambo n'ekimu ng'olina kusoma nali mpaga bakube anti omukolo guba bwe guti bw'oba wazaala mukazi nga gwe wazaala musenga kitone mama wasenga kitone atula wali ne taata we naawe ababo ne batula wali kati gwe nojja n'otandika ne bateekawo omuwumbo gw'ettooke guti nga munene muzibu nojja nosooka ogulinnyamu oti ne gusansa tebagirya nosooka owemulamu awe ekigambo ekikambwe ennyo nga gukwokeza kuba waawo g'oyagadde ne gukwokya obusungu obwo nosooka okikuba waawo kati ne bali mu kusansa baganda bo ne babaako bye bayiwaawo nazalawo ate n'ozina naye nga bwe mwekuba bampu bwomuba ku bbinya bwoti bwomugira bwoti omanyi buli bubaka tubaka naye kye nazuula ku baganda baali bagezi abaganda bamanyanga nti osobola okumala emyaka 5 n'ebiwemulo nga tolina wantu watuufu owemulira baga kati mu myaka 5 tufunayo ogwabalulu ne tukuŋŋaanako wamu nga tuli bantu bakulu ne twekya buli omu naddeekana asirika nagenda e Germany omwaka oguwedde ng'ogenze kuwemula nali ngenze kuyimba ne batulaga akabira ka forest ng'eki abantu eki batwala eyo kwemalagoga omuntu oba n'obusungu bwo bwa wiiki oba bwa mwezi mukazi we kapo yanyiiza ne siina bwe mutuukirira n'ogenda n'ofuna omuti wali n'osaako ekifaananyi kyakazi we kapo
n'ogukuba embooko oba wayagala dde okuwemula n'osooka wemulawo oli mu kibida bwomu kati ye ensonga yabeezangawo okwalula balongo okimanyi oyo ani asinga owemula wano si fulufiga omu ku basinga owemula singa twalina emikolo egyo nga buli at least buli luvannyuma lwa weeks 2 fulufiga alina omukolo gw'abalongo gwagenda yagenda okudda nga kakkanya emmembe bimuweddemu byonna abyogedde naye obeeraawo ng'ekigambo kyo ekigambo kikusiibwa onoonya nze kyenkola ki mvuga emmotoka ekiro ku saa 9 n'enzisa endabirwamu nengenda ngamba imansa nogenda nga wemula era ababoda abatera okugula abadola abanuwa yabbula ngewawemula yeggwe omusajja atulitseeko n'agogera nagenda nga wemula omusajja oba agudde eddalu sajja balina ebizibu kyokka alina emmotoka nera ebizibu byayitamu bwenzireka nenya okutuzinirawo kati ate okuwemula teri kigambo kiwemula katono byakola ebyo byagenda agamba baboda mu muba yabulako yawemula naye okuwemula kisinzira mutuddewa abantu nga bali bana batano nga bonna benkanya emyaka nentegeera n'endowooza ne boogera ki baba tebawemudde kasa tebisukka awemuli okuwemula kwe kubiteeka mu lwatu we bitasaana era ensonga lwaki emikolo gy'abalongo tosobola kusanga bataddeko ebyuma nga ebigambo bigenda ekyalo kyonna babakoze ensobi baba mu nju oba mu lujja lwabwe era bikomaawo era y'ensonga eyaleetaawo nti ekintu kisobola okuba n'amannya aga nti empumi osobola ogiyita oba omumwa osobola oguyita ennywabuugi kyekyateesa amannya ago nti we mubeera mu bantu babuvunaanyizibwa ekiyite bulala osobola okugamba omumwa naye we mubeera eri ijako ennywabuugi olina bakyali bo bobeera nabo ng'omumwa ng'akabina tekakyali kabina obadde okimanyi kapukapu nti kati kapu nga off camera wano oli ne bashalomu baani omwana n'ayitawo kati wetuba wano mu bantu kabina bannange naye singa tuba ffekka wali mukikayita bulala era wagira nanga gatevunya gatera mulina bwemukola ki ogamba waliwo olulimi obuganda singa tuddayo ku nnono gwe nnono yakala zakuwemula zokka zokka sizakuwemula naye ensonga lwaki abantu bawaba ebintu ebimu mubiyisaamu amaaso okumala abalongo ekyo kirabanga ekitono naye abantu bemala eggoga tewawulira essimu gye bakubira maama nabange omwana namukubira namugamba tubadde tusaba omanyi kyeyamuddamu naye kati naye yali awo ngaekigambo yaliye yaliye yegaana yabaana era muyinza ga yantangaziza nali manyi AI egamanyi AI egamanyi eba y'Oluganda eruwomesa Rain oli muwandiisi oli muyimbi bwe batugenda mu palamenti waganya okugenda nova nowandika ku Facebook nogamba abagenze ku ebyo mbasekerera nowa example etteeka ly'ebisiyaga mu Uganda baaliyisa ne kati beeyongera bweyongezi nogaa tebajja funa mu kalungi bonna mu corporate lwaki wandi begasse kwano ne mu celebrating alisi mufunyewo ka milestone ka achievement mukalisi kati katuwa ekiri ekyo nze nasoma amawulire nensoma education ndi professional teacher saagala kunsiriwaza saagala muntu yefuula mpa nga tampa nze ennaku ezo bacomedians nali mu meeting y'abacomedians bonna sirabangako olutalo bukyanga tutandika comedy mu bacomedians ng'olutalo lwe lwaliwo oluwedde weeks nga 2 emabega ku ssente gavumenti we yagamba egenda kuwa bacomedians biliyoni 5 babasuubiza anti mwe mwazifuna tetunaba tetusobola na kuzifuna okusinziira ku kyenalaba tebasobola kuzifuna Kansima alina sako ye ne ttiimu ye etaliimu bo baluzungu etaliimu akulira bacomedian Muhanji twaka naye sako ye weeri ye talina sako naye akulira bacomedian alina sako ye kyategeeza nti Kansima yandibadde mwenu wanga Muhanji wano mwenu mwali kankubulire lwakuba twagana okubiteeka ku media naye all in all akasente ko tuyinza obutakafuna gaba comedians ka 5 billions era kyana bagamba chances zi 90% obutakomba kasente ako government eno buli wewe wadde sente bawadde kubatabula tebawanga wallahi ndaira Allah wange yankola
government enegeze bawe kasente kaba promote gojja gwa kasukumbulako batwa billion tani za blog tezinajja Kyova kyakwatagana mukyakwatagana tezinajja anti kati kuli bilioni 5 kuli ke 3 zabo be mutamanyi nga tebamanyi tebalina na YouTube channel bo bali awo balinze be badelivery be batuvune nyingi kati eze 3 tusigaza 2 musigaza 2 kati eze 2 musoke mweyuze ate basokana baba wako kakali kasukwa ayagalako basa baba wakawumbi yake ne bagambe ndaziri mu kota zezidda musoke mugalabanezo tulabo baddala entambuza bwe muntu sale ya wako abavubuka sente yabawa bakola budget bannakatemba ne bagende ewasale nga bagala bazannyo omuzannyo simanya muzannyo kibannange kuba wali bamuzeyi senkubuge bandi bakamuzeyi mugenzi katolobwa kati nabawa kati yalina okubawa ndooza nga 2 nasooka abawayo kadde nga 10 alabe entambuza ekyo 10 kyekyekola anti waito mwezi nibadda mukama wange gwe watuwa yakola atya yasooka anti gwe bawa munsobera muddeyo mwetereze gwe mumuna amala okwetereza abata asaluli olwenda ate abaleka mbeera nti engeri gye mukyankalanye temukyasobola kukwatagana ku kimazima kati bw'ŋŋamba bitex ne gundi bayinza okutula baddeyo bafune akasente ako ne wali manyize nafunako omukisa edda covid ng'atandisa embeera etuliwubi kazi bwe ng'ofunye ebizibu bingi ku nsi kuno tugende eggulu mwagende wagenda kwa sali musala nagendayo covid yawo anyosaawo embeera etabusi kati nentukayo nemmanya abasajja bano bagenzi ate basingaza bwe mugendayo jjukira abantu bagenda tebalina appointment batuuka message batandika zisindikira awo wabaayo abayimbi nga waliyo bapromota nga waliyo abavubi balina sako yaabwe waliyo abalimi waliyo abasomesa bannabyabufuzi kati n'amanya nti ku lw'omukaago balwakutano lwennyina obudde bwenabyeseba nteekaawo n'amanya nti ku lwokutano olw'omukaago lwennyina ki obudde kati bonna n'abawa appointment olw'omukaago essaawa zezo ne bakola tenti n'obutebe nga bungi bonna bakamuyingira akulira abayimbi n'ayogera aba akyayogera ne wavaayo wabavubi n'ayogera ensonga kakati abayimbi bamala okwogera wabayo eryawanisa omukono ng'ate ye wa bya bulimi kati ate mwami Saina amubuuza oyogera ki ku nsonga z'abayimbi bano kakati oli kyava yogera ebintu byonna tebiba n'agamba ndowooza mulaba mu ntabo mujja kuddemeza obujja nga mukwataganye omusajja abeera Masaka kati ne mubeera embeera lwe mulitereera emikono bwenti nsaba nnyo Allah wange nga nze mukama wange nze gwe gwe nfunamira nze gwe gwe nja okwegayirirako sijja kufukamirirako muntu yenna nze mu bulamu bw'ensi muno taata mukama wange nze leino omusayisa nze tekisoboka nze ne mukaseera k'okufuna kwesimbawo saafukamirira muntu yenna nakolanga kye nnina kukola oba kyokola kituufu oba nfuna nesifuna ekyange mungu kijja bba kyange obudde bwakyo bujja kutuuka nagenda ku kabanzi abantu tebakyalina kye baŋŋamba sijja kufukamirira bantu era nayimuka ne mu meeting ne ŋŋamba ba comedians naye bagamba adde mbasaba bavubuka mmwe mugende muyiye ejjooba President Museveni talina bawadde ssente ng'ayagala zibakulaakulanye ayagala kututabula eva era nze yenza omuntu nokiisa mukama nti nkutwala wa President Museveni ofune ssente katulabanga gwe ani abakulembera mu bakomediya kati nga mwagenze mu maaso ga genocide kapere taliimu mwoyo gundi taliimu kapere si comedian kati ne mugende ewa genocide mamayi musooka kuteeseza eno mugamba ffena tetwogera muhangi yabasoma ekiwandiiko kati asigaleka bwati n'abatunuulira
kapene baba yeta kulaso gamba tubulire ensonga zo kati nyonyole kulaba asoka yogere ebintu kati waliwo kikwa nagamba ne mugenda kummalamu amaanyi kakati mbadde nga ategedde muhanja atewulira ekifubutu semu mugenda kusooka muddeyo nogamba bannange omusa kane muddanga muvuma kapere nenga bamulonzi amulonzi lwa butaga kati akwasirike ajeme copyright e Uganda abalwana okugifuna balwana ntusoko ko mukiso kutwala guno mukiso bebazi abalwanye mwebale kulwana kuleta kutuka ku milestone yeyo ne mutuka ko mutuse nenze ngare yimba busumba wesu under this government tewali kijakola duwali kijakola ngachi ekyakikoze history yatubuli ebyo maso ngachi ekyali kikoze kati government kyembuza eno government yaleta keteka nga ne bakukwata nga tosibye musibi nebitala kumuruka gule bya katakisi ne bakwaleta keteka nga bana baboda bavuga bupichi obulino obutalo obukuba mu maaso ekirobo speed governor iliwa wamasagala kuona nga program chendi mukuga tebikola bifu chendi mukuga mama bifu wamma totuwadde ensonga chenja ukana konze nereyini nze mbulambu ensi sikola kigenda gasanze myaka jange kyonna omuntu kyatambulako ne bikikoma mu bbanga era kye kirungi osoose n'omwebaza kyonna ekintu bwe kitambulako nzikiriziganya nakyo oba kiriggwera mu gavumenti ki simbye nengabe oba kiriggwerawa oba feze kitugase naye nze buli ekitambulako nkyaniriza nze akantu ako kantama fe tekitugase naye nze lwaki tekingase osigira omusingi abalala abaliddawo nze nembaki nze mbeeki Shalom nze njagala nnyo abaliddawo basanyuke nenga nange nsanyuse saagala kumanyira wali musajja muyimbi enyimba zo nnungi zikubwa ku mikolo abaana bazifunemu ani agambe nnyimbira abaana bange nabaliyimbeeza ani agambe zikolerera abaana nekolerera nze ajawulira omusajja leka nkubulire kapo bokolya abaana bo ati bayibuli egamba omuzadde omulungi alekera abaana b'ebyokusika ebifikawo ngaafu nekolerera nfuna akasente nsobole okuweerera abaana bange baliba basaasidde mudda kuba yasinga okumanya gwe ogenda kuba ku bunkenke ebbanga lyonna ery'obulamu buli kiteeka mu butwe nti nkolerera abaana bange emirembe gijja kuggwako abaana tebajja kusiima Salomo abantu tebasiima n'abaana tebasiima Salomo bakuzaalawo ewamu gyebanziika nati yeye ewamu emityana wagula wasiga yaza omanyi nti wagula we yali yakolera abaana ne batondawo kati gwoliwo oyinza ogamba mbuwazi bakuzaalawo sooka onyumirwe Shalom buno buvunanyizibwa bino nze mbimanyi nga buvunanyizibwa okulabirira abaana bange okubaweerera buvunanyizibwa bwange kituufu era mu bulamu tukolako kye tusobodde ne Mukama Katonda n'akola ki n'atwanguyizaako mu nkola yaffe. Nina sita wange ali Germany yankubira n'aŋŋamba waayi ekikazi kye nkufunidde ekijamani eno tutabike ku musaayi ekizungu njagala nkufunidde ekijamani ne mugamba onze bannange nti okuzaala mu Bajamani olaawe muzaalamu omwana ne kikula mbaani ene Uganda ngenda okulanga kyekige activist kiri eri kirwanirira eddembe ly'ebisiya oba omuzaala at least wano manya oba wazaala biki omuzaala n'afuuka Kenya ddako oba oli wano ogenda kiraba ku gundi ku senyeni get right kikutte ekipande kitabani kya kizukulu kya mberenge kiri naye si byakirwa kuba ate nekyo kyoyogedde ekintu kinene nnyo nti lwakuba nti abantu abasinga tulemwa okumanya ebimu ne tubiyita kusosola naye nga ekituufu kyakyo nga tolemereddwa buli muntu yandiwasiza omuntu we bafaananya obulombolombo n'obuwangwa bwe kyezaadi gwe tukizigana intermarriages obulombolombo n'obuwangwa kirina bwe kiyamba nti nimbaamu okutabuka kwonna waliwo nga abazadde bakwatagana mu byonna niwaliyo abantu nga tebalina we bakwataganira
mu byonna kakati okutabuka ku kyoli ndi muganda nenga laavu we kato mu bulaka babatuuza wasiza akakyayina kagalo lya ku kikere gakikuyisa bukikusindukiriza emmeme era natuka nagamba ono simutegeera ate nalero lesensene tekazisiika obadde okimanyi nze nnya mukwano gwange kino kinene naye ngenda kukyogera mukwano gwange yagenda okutabaganya abafumbo naye obikkabikka ngenda kugeza ngezaako kangeza saba Allah nsasire mbikkeko kimala yagenda okutabaganya abafumbo agenda otuuka abafumbo ng'akabatabula katidi kaki oba nkakuba akamagona amanya engeri gy'olina omukulu ku myaka engeri gyakwogeramu ye bwana kaki omukazi yagamba agenda kunoba lwakuba bbaawe banonera bagoba wa mwe musooke musirike kubitaala kati agendayo kati seeka naye ayina ensonga zake musajja wamaanyi omumwa guno ogusoma Kurani kanza okugukombyakombya ebintu ebyekisirisirimu Kurani eri mu mutwe muno ate omumwa gwange ogufulumya ebigambo ebitukuvu aliko ogukombyakombya mpiso buli wensi otegedde naye singa baba baali bemanyi nti muno ogwenfumbiddwa tukwatagana mu kino na kino ku bitaala awo tabaawo n'ebintu ebisibirungi tetena ddiini ebiwagira ebitaala birungi nnyo ekitaala lwenyi nedda bannange lwenyi nedda I'm not going to leave you mugende mu nnimiro zammwe abakyala nnimiro zammwe obusiramu bagamba mugende eyo mu nnimiro zammwe kasa toyitawo n'okuba boots ogimanyi kasa tova mu nnimiro ate ngenda mu lusalosalo mugende mu nnimiro zammwe oba mutya oba mutya oba ogendayo ng'otambuza mikono oba ogigendamu nedda kale ulira olwo abaana bakuba ebitaala gwe mulimu gwe mu mutwe baana bali eyo bizinesi niwonamba nti bano abaana bano sima bana bayita sima basima ala ku myaka gyange gyennyina toyinza giweza ng'okyakwata essimu eno tukitegedde tosobola kuweza myaka gyange ng'ogikwata lwaki njaba nerwa olumu mapeesa lwaki kati abantu bakaddiwa beevaako ye lwaki binsumbuwa yatolooza si anti ojja ba tolina ssente aho ojja kuba nga tebigasa kakati omuntu akola editi mu bulamu bwe waliwo byojja okugjamu omuntu atambula butambuze kuva muvubuka nga yenna mulamba bakola editing ogenda nga bwe mukusoma bagenda basuula subject n'otagguka nazo n'abakazi agenda nagamba lipstick ono yekamute atandika mpola era mwago kangoleke goinayo omuwala gosanga yerusa n'omusekero gabugeno omuwala ono yeba lwaki yerusa ate bosanga omukadde abakadde kwesiriwaza Katonda akyeyerusa kitegeeza alina ekintu kyataasuula kyatambudde nakyo nga abakadde kwesiriwaza alemera ebintu alemera esuula ekintu suula omuze waliwo nno omuwala gwe nasanga ayomba maama naye bannaye nakamuweereza omwezi ogwenda muweza ebizigo by'okweyerusa nga mama nga munyina abisaba ali mu kyalo waliwo emize nga tegituta ago baguta waliwo gotata waliwo emize nga giremerako kati mwe muli baana batono ekyotakolanga mu bulamu bwo kati kufa abasajja omuze gwenda bagukula todayinganga enviiri n'ekirevu kati nga byebiriko kati anti ndi mukulaga tolwanagana na Katonda leka kulwanagana na nvi muzayikweze omanyi mumanyi ate nkuba kwezi bwe mukuba najja wano fena waliwo amwaniriza abamweru anti wali amutege kwezi omanyi kwezi tomanyi akola akantu naye ng'asinga kukyaza bano abayomba n'ennuupu kwezi namusanga kwezi yanjogerako ku nsonga awo za Shami Malende ye kwezi kwezi Robinson ne musanga mbamvuga emmotoka yange ngenda Kisaasiro ne mumpisaako boda ne mumpisaako muze kwezi tavuga tesowa boda bwe njogerako wa boda yali ku boda kati nenvuga nenjisanga amasomero nenzisa endabirwamu ne mugambo mu ssebo gye bale yanjogerako oyo mwana gyayendera tumanyiyo luumuze zonna tuzimanyi waliwo nawawe begattira awo mamanyi nnyo yo tebamunyumiza omanyi omuntu asobola okusalako ekigambo nakwavu ate muzeyi kwezi muni wakatiriza ekintu aba serious alina oluzungu alumanyi ekyokubiri mukulu manyi omuntu omukulu nga yakulumiriza era bagamba oli ayogera muntu abantu aba omwana
n'omuntu omukulu n'omukazi nga bakulumiriza oyo yankutte era wajani bagamba mu bakazi bonna akatale kalamba lwaki mu basajja bonna alonzeeyo ggwe saakunyumiza malaya eyeekaliza mu musawo omuganda yankozesezza n'atansasula tamanyi gwaliko omusawo omuganda n'ayogeza ebitundu by'ekyama wamma yatumazeeyo sente zaffe waliwo abantu nga sibakwepankirako ani ayogeza ebitundu ebyo agikapo kanawe wegasa mu klasi agikapo edisend innocent kusulwa ne muzayi byayogera mu Luganda era byawanika omukono ebiga alimbo bino omukono wekanye ebitundu byekyama byayogera oba tugamba osanga kwezi nga ali ku boda nenzisendabirwamu kuba namula mu kamera yagamba oyo mwana mumanye natete waliwe basiba lumu ye gyagiriramu ebintu bye njimanyi nenzisendabirwamu nemugaa gye balesebo kale nemugamba omumanyi nanga tondabangako nangamba gwani nemugaa ojjukira bewanjogerako nti omanyi gye twegattira kaali kantu mwana tukali n'olukuma atakumanyi tamanyi na face yo tamanyi na kumanya yandaba kwolu kozi yedadingire era nali bakubanga natusigaza obusumu nali mutombe dayo yayitiridde mbasajja bakulu ne mu kikomi banne muleke kwega obukulu kitiibwa ate ffenna tugenda mu mizikiti namwe mugenda mu masinziza buli mujalaga asaba buwangazi teri buwangazi butajja na bukadde kituufu abali envye ezikeera waliwo omuteeketeeke gwe mmanyi tadayinze enviiriwo abateeketeeke bali awo badayi n'abantu bakize tukuze banna tukule yomanyite omuntu adayinga enviiri tayambala suuti njeru lwaki wano wadduga wana wogimugulya tajambala agamba ayagala kundabisa ati bweziba zizoza mbiki envi ku myaka 2 kati Frank and byali myaka 3 envi zimujjudde ano kati ekizibu ki kibiki afunye ziruma kasitaffe tumanye emyaka gyetuufu abe ku nvi azimuliko obuzibu ki era kalaba kazibu obulabe buzibu ki ne Maulana wange namulayiza amutandise kazibu yo kali timati emyaka gy'omulaba zimunyumira tewali mbigwe zinyumira kakati abateeketeke bagenze mbasinga obukulu abateeketeke badayinga embya Nevanage tugenda kuleta amateeka agafuga abateekete mwaba kubakalulera mutya abaliko amateeka agafuga twakinziba era obuganda bwedda bwali bukamba kati obeera otyo omuteeketeke nodayinga embya oyisamu kama amaaso gwe genda ku YouTube oba TikTok samu abeita abateeketeke oba bomanyi nti bateeketeke janga kabulaka ate kabulaka katukano kati ze kunabira omuntu adayingira ese dayi wafanana nabira ku kwezi kama inokuyita mweno oba kera bila kakanta naye ekituufu tudayinga enviiri nekirabika bubi nnyo tukwesa black shampoo bye bimu waliwo abadalinga obuviiri bwabwe mbavubuka ng'akikola fashion ngera talina mulu noye waliwo adayinga nga galira nvi kalali n'abavubuka nakyo kigambe nti kyonoona enviiri zitandika osiiwuuka era bumala emyezi nga todayinze omanyi olaba kali bazidayinga kuba ne ssente baba nazo kiringa ng'omuntu anayiga wala teri muntu banywa wala gye no mu kibuga batandikira ku walagi aba banabbiya kakati obutamiivu bwe ne bugenda nga muye bw'atanywamu teyeebaka ssente bwe zikendeera nayingira eno mu kadomola walagi wa kadomola kuba ziri teziri wate ne kali katamiizi kali ng'anoonya ekimutaasa era baali abanywi basigala basinga mu kyalo banywa taaba takyalina za sigala afunye ekyayi ekisanja olupapula batalulina ne bagawo yo taaba awunya oyo mwami wa wali kati aba yali anywa sigala kakaali walabe muzibe gwe baasibye eno yakwata akaana kati okwata omwana kitegeeza edda wayini ng'osobola okufuna abakyala nga b'oyagala kati saawa eno ogenda nakiriwo kaana ke kabaddewo kyekikyo badde ogamba lwaki yagenze mu Ndeeba we bali abakazi ba 15 n'ebbiri wali wansi kati yagenze ku myaka emiyitirivu yali ogenda okukiikirira
anti nze mbatabo ngamba mbo abali bagenda okulondo Kamala naino obulumba malaya anti katika nkunyumize fene ndongo je tukuba ebifo ebisingirwamu ebifo je tukolera ba malaya je basinga okwetegera kati ate naina mu ne bagundi ba agent bana inanga ba agent nga muba makanika aba boda nina ya ankwasaganyiza aba boda nina ankwasaganyiza abasubuzi nina ankwasaganyiza ne ba malaya era mulinaawo tunaba tunyuse bukyanja mubalagala ajja 12 kitundu awo emu akwasaganya ba malaya nali naye wakatolwamu twali tuzanya tukyazanya tukyali Diamond ensemu natandika akalimuke embera ya mala mukuba side business embera ya mukuba ennyofu manyi theater yakatolwamu eyo bagijjaawo twafuna ebizibu abantu bafuna ebizibu ebyenjawulo kati nze kwe kuyingira comedy ali yoyo naye yali azanya ne Shamimu buli muna akwata gage ali anafuka abalala ne babivaamu kati naye nayingirawo ne natandika kwa wansa era akola cent of four mukazi bw'oyitangawo njakuwa erinnya bw'obuuza jasi oyagala kugula bw'onayogera erinnya lyange bajja kusalira Rainy Yansindis ne bw'oziguba gumu oba bajja kukuba ne kaka bakiza ne kakaaga anti nze kati ndudde malaya nze bamalaya okumanya mbamanyi mbalo era abeerubaga akalulu kano kandeetera ebintu bingi wali oguzeeko bamalaya bankabiranga ebizibu byabwe era bamalaya togulangako asigulangako bamalaya bawali nga tonatuka ku best we mabiito waliwo yandojjera ebizibu byo omuvubuka bamuyita siweji oliwe Mmengo wagenda wali ku mabiito nokwata yagula akakutiya ka 10 nakapakiramu ebiveera nakapakiramu amataffaali ne kajjula nakola nga bonalaba akutiya y'obumonde kati najisiba ku piki nagenda wali ku mabiito nagamba malaya tukoze tutya kasenge ku Kalwa namba tusoke tuteke ekifulusi kyange ekyemmere tusoke tukinga essula kireka kubo yotegeera bulungi nja kunyumiza nze ndabye ebizibu by'abantu Emmengo erinnya lyokka nayingiza ekifulusi kati bwamala bamaliriza okukola naga kangende kunzijeyo sente ku mobile money nekuuma ekifulusi kyange ekyo bumonde bwange mbutwala mu katale mundeeba kati malaya yali konko shuwa munangu nali kubanga walibe mutwalo kugumu kitundu nenga kile ekifulusi kirabo kinzo kijja mu 7 oba 10 nogamba era ajja kudda so ginadduka oragenda okusumulula nga bibeera mata bamulira bwerere era omusango yagumpa abiro mubaka nonya siweji wembwiza Rain kyandibadde kyavunanyizibwa omusajja omufumbo okugula malaya waliwo musajja yasugula malaya kapo omusajja yagula malaya naginyumirwa munagigamba naye lwateri tutandika obufumbo ne waliwo Wemakindi ne mugamba nze tusagala basajja bagula bamalaya Wemakindi waliwo omusajja ayokyankoko opposite awo ne comrade omusajja ayokyankoko mukazi we yeetunda ate ne yeetundirawo ku street eyo era buli zawezaawo nga jjamuwa amazima gennyini wakava okusiiba mu comment ojja kirabanga bwe kiri nabavaako n'enzikiza nakati ate bawangadde balina n'abaana kati gwe oliawo abantu amuwa era ku 11 balabanga batudde ku piki baddayoka gwe tomanyi bafumbo nga mufumbo nga abakazi baabwe beetunda nga kiri bafumbo nga mukazi yetu naye nga bino byagoni mukazi we yagenzeeko ebweru kamugambe mukamba gwe badde tomumanyi ajja mugamba gwe buuzaawo mu comment section bakunemingire baka abantu abeetunda ne babbawe bamanyi ne mukino ekisaawe kyaffe ekisaawe ky'okuyimba abayimbi kyo babatwala nnyo Dubai abaana ddala abawala naye nga baba tamanyi olaba agenze kukola baba tamanyi n'agamba nali ebifisi gwe benze buli mu ggwanga muno gwe manyi lwaki obupiira bwa parliament buggwawo mangu mu parliament ali obupiira gye buli eno mu biyigo bya parliament era budget yaffe eno wefuluma kwezireza obupiira bw'ababaka kati owekitiibwa bakulaba batya omuteeketeke ng'oyimiridde ku dduuka olamuza omuntu ogwo nga kupala naye gwe Raini wali osanze omuntu azze ogula kono mu kufamasi aba n'empisa
ono yansose age gula gwe noloza akuwadde kitiibwa nze nalowooza ngeri gye ndi musajja mukulu bampa kitiibwa ndeke kulwawo nnyo nga nyimirire kumbe ati okubyogera nga we ate bannange tekagulika yasembayo okagulako omusinga emyaka akapiira olabira ddala omuntu gwe wali badde owabula omuzza mu mbuga kati byakyuka omugamba mpaayo skin gwe basinga okukozesa ennaku zino yaliko. You feel everything. Kati nno waliwo ababugula ku maduuka abantu basimbye bagula sukaali waliwo obuwunga bagula ebintu ebirimu ku magazine ng'omanyi lwaki abantu tebagula bupiira mu bifo mwe babeera anti musobola okuba n'omuntu nga mwenna musabira mu kkanisa y'emu nga mwenna muyimba ttendo mu kkanisa kati ng'ate yalina edduuka abutunda gw'olina okugulako bw'obeera mu kkanisa eri mwoyo aba waggulu nnyo ate abo abaana abo abo boolaba abo abawala abo ababeera mu buduuka obwo tebawadde bujulizi mu kyaki mye ogenda oyanga atandise nze mukimanyi nti ndi wali wa dduuka ne pasita ndabye ebinene ku dduuka abakimalayo ng'ofulu nambo oyo byazzaako ebiyinza obutaba birungi. Wayogedde ku kya intermarriages ngenda tandikira wa Rain One tuwasenga mawanga gaffe tuleme kuwasa mawanga malala wasa kusanyusiza bannange oba waggwanga ki wasa gw'olaba anaakuwa emirembe ate banaye divorce eri open wasa bwe kigaana mwete funa omulalo taxi bw'olinya taxi newola nga tekutuse ng'ogivaamu ng'olinya endala abantu lwaki beefiirako nnyo oko si ku sleeping around bw'ogula empale netakutuuka ofiirako nfiire ogikuba biraka ng'ogigaziya bw'okola otya ekutuuke ne how long ngina banga okola ekyo mpaka bw'olifuna ekutuuka naye kapo nina ekintu kye nazudde omukazi w'ewaka tafunika omukazi w'ewaka tafunika omukazi w'ewaka tafunika tebiringa kugula ttaka oba nju omukazi gw'ogenda owangala naye tafunika osobola obeera ne bagirlfriend nga 10 naye okugyamu omu alla bakutuma emeka ku bigere ate kati abantu abasinga obungi ekiteekesa omukazi waka tebakimanyi omuntu agamba nnyumira nnyo agamba ayina amabina nagamba mweru naye kyebayita omukazi wa waka katonda aba yakimanyi eno talabika kati gwomanyi lwaki abantu balina abakazi abatategerekeka gufunayo abantu bomanyi abateeketeeke oba abavunanyizibwa kyagala nnyo kikunyumira kale gwe toli muteeketeeke oli wala olina mukututeekateeka ate yennyini yateekateeka kano kennyini akadagala kokola katuteekateeka kano katuteekateeka so kati abateeketeeke era nze mbagenda mu paalamenti mwali eyagadde kati gwe Shalom nali badde nkublocking naye nali kufunidde ababaka bana nga buli obaguza buno kiba kimala ababaka bana wali abaka abeetaaga ka Shalom oiro gwomanyi ababaka ebizibu bye balina mu nsonga ezo anti atyo byogera kati nze kankubulire ekintu kimu bwe nfuna ekizibu oba nenfuna ka infection nyanguyira okugamba kapolo akantu nga kansiwa nkoze ntya nange kannuma kaako genda ofune wali egundi ne kati abateeketeeka anoonya gwannyonnyola nti alina akasundo awantu awamu abigamba ani kati kyova olaba nze mba kubanga nyingidde paalamenti nadde ngenda bakolera kyemutalabanga omisinga paalamenti nga nginya Stephen Kaweesa mujja kunkolamu akantu mu kyekiroto negwe omisinga paalamenti wali wakomadde okulaba omuntu ng'akaba akankana emimwa omanyi twalinga mbuto nga bagamba gamire kati gamirawo ye yakankanyanga emimwa oba bamugamba agamire naye leka nkati mmwe nze neesimbawoko nensaasaanya ku ssente nenyonona n'obudde manyi kyekitegeeza Antono kyeyakolwa kwe kuwaayiriza nti agani nazikubamu ebipande naziwanga abantu era ssente zamufaako baziwa mu kibiina abakadde 7 talina gwe yawo
ne waba yaziwa atenga gamba tamumanyi kati ne waba yaziwa batu mu mwana awo si kyamujjukira bulungi omwadde lukaaga omalaga lweka nebo bukadde abiri obuwa omuntu gw'otamanyi naye kati Kaweesa tulina kumusabira ne bagamba ekyamani wero si wano eyo agenda kwongeza ebbeeyi ya stamp kati ne bagamba nti yaseetula nnyo oluwanyi kutaka ly'ekikambuka ne baba bagenda kulima bijja bamuteekako akaana kamugobera agenda ab'ekitammwe balina oluwanyi mu nsi akkirira ne baani apo naye embeera bogi naye nze mbadde njagala kuyita wano Shalom nkozese nze ndwawo okukola akantu nze ndwawo okujja ku goni nsaba bannayuganda tuddeyo edda nga bwe twali tetwabeeranga nnyo bannange ekintu kino kiruma ne wabawo ekintu ekikutuukako abalala ne basanyuka lwakuba waliwo abantu ekintu kimutuukako ne mugaa kimugwanidde oyo kimutuukeko naye tekyabeeranga ku bannayuganda kusekerera muntu afunye ekizibu mwe muli bato buto kati omulembe mulabye guno ogulina amasimu nga buli muntu asooka ogera ensonga ye omulembe gonna gye gulivajja okuva kujja bajjajjaffe abantu banyumirwa feeri yabanyumirwa akaaba ekyova nga abantu mu kuziika bajja bangi teri ayita bantu mu kuziika naye ku mbaga neibeera bw'otamugamba tajja kubanga byakujaguza naye okuziika ng'omuntu bunisagamba bugambi munne ndabye abantu bayitawo neŋŋamba kikimbugundi afudde era nkumbi wenjiteredde wansi nazagamba mbu olulabye abagole nenzikirira bane manyi abantu balina kunnakuwalirako we mba ngudde mu abantu bonna baagala muntu feeriya ng'olina obuzibu era essanyu kyova ekirungi ekkulaani ogimanyi obuwanguzi bwo ekkulaani eyagala nnyo obwogere buli budde olowooza lwaki ate ennaku ekyo ennaku yo ne bw'ogyogera bagyagala naye ennaku yo waliwo ennaku gy'otayogera kuba bajja gisanyukiramu ekigaana ennaku y'okugyogera nti bajja gikola ki kati Shalom njagala nkubuulire abantu bajaganya nga bakusibye gwe wali munda ffe twali eno kyobadde oleeta ekyo anti nkubuulire okumanya abantu bawano baagala nnyo abafunye ebizibu gwe wali eri naye ngekaba basibeko nze nti Maulana bamutwala batugamba nga temulina miliyoni simanyi kati abaana abalabirira yayiga ojja kwogerako naye kasita munywanyi ate olina musaamu kusibuka nga nakaya atuyise mukyala Semakula naye sitwafuna budde namulekawo yatuuka wagenda kuona batuyita ku papaazi gwate baali bakuyitira ki naffe batuyita okusibulukuka bwe mbadde nkunyumiza wali osiibye Maulana bamutwala baŋŋambye enkeera Maulana omuta miliyoni 10 nga nfunyeewo 14 kitundu ngabulayo 5 kati kishine ekitundu kirenengana kyakasooka enkiriemu nange ndi ekkakoko wasigale 14 ziro Allah ajja zireeta era ateka tuli ekkakoko tetujja kufa olwokuba noonyeza nnyo era essanyu abantu bye balina Shalom nga bakusibye abakwatibwa ennaku tuli bati kati osobola okuŋŋamba nti kwono yalema okwegatta olwokuba bakusibye ntambi yagaana okwesanyusa olwokuba bakusibye yesanyusa abantu basanyuka kyova olaba omuntu akabireeyo mukukutu nze saafuna kaadi naye amaziga gange nagakaadi naye gwe olaba kiri kyobadde bakugamba nti omuntu awase waagundiye wa tribe ye kisobola okulemerera naye nga bwekyandibadde era bannaffe bano ab'emmanga bakyatusinze abalwa emmanga ye west abantu beeyo abantu babiyita busosoze naye bakikuumye nga oluusi kyamagezi abantu beeyo ebintu bingi bye bakuumye bafuba nnyo omwana okufumbira ow'eggwanga lyabwe as a must kati gomanyi nti ab'emmanga be baani eno mu west abanyankole bakigaba eyo weewati okujja bano abaana abaalaluka ne bajja eno e Kampala ne beefumbiza nga tebakyalina kyabakolera ogenza ogenda wabo mulinamu abaana bameka babiri ekyokukola tekiriiwo negenda omusabeeyo okimanyi waliwo amawanga nga kyangu okuzaala mu mukazi thani omuwasa kakati era bakyakumye n'ettaka ng'alina ettaka lye ng'alitunda miliyoni 10
Okimanyi Maulana we bamulisaako embuzi etaliimu munnyo. Janya gyachala. Nga bye yakola ekibonerezo baamulise. Baali ne manager mutaawo ne nawuuta ne kasupu. Nga temuli munnyo. N'agirya. Oba ino okugirya kibonerezo. Ogenze bulungi batwalidde ebintu nebaga wasobyamuko wano. Ekibonerezo embuzi etaliimu munnyo. Ekutte. Ne bali embuzi etaliimu munnyo. So kwegamba kati bo bakyakikumi olaba bo eyo side yeeyo ng'oli atunda ettaka lye kizibu nnyo omuntu okuva eno n'aligula era baguza waawo ow'ekitundu ekyo bwe bafaanagana kiringa akakati naffe era wano omuntu ojooyige kati oli seeko osaaza ku muzikiti olina akataka osaze ku kibanja kyate naawe osigaddewo omaze gaguza omuntu oyo nga azimbyeko essabo amasabo 2 manene gali kuluba manyi ogendereraga nnyo omuntu kyagenda okuteekawo omuguza oba tofuddeewo ogamba ogenda kugula ki ogenda teekawo kozesa ki amawange ttaka business ki ogenda nga bagifudde bucha wali osaaliddeko ku muzikiti gwa wano odi kampala wano ekasubi ng'okkiya booti ekawaala waliwo omuzikiti guli awo ekyemmanga nasaalirawo kino kisenge kya loogi zikola kinnawadde guno nawulira obusungu ate kuba eri batwali erimu nagamba nga onaja tinga agenze tayambadde agenda kusaala swalaki kombe ye akwayingiramu agenze mu office kukola aligenda okubuuza nga guno omulyango gwa loogi koza ate guno gwa muzikiti era asaba basiraamu twekubirize nnyo ekifo ekyo tusonde ssente tugule loogi tugulewo tugaziye ayo bamuswala ogenda owulira eri amaloboozi abasiraamu batuwulira jukira mba mukasirisa batukwatako ffe tuli baloko basala ebintu byabwe basala ebintu byabwe kati waliwo ebintu ebitakwatagana ddala pulaani y'ekibuga kina nti simanyiza kuba pulaani era osanga loogi ngeri wano lino somo lya pulayimale nga oyingiza abakazi emirimu baana obwana bwa primary bukwata mangu kati no akapo sabula kati n'obuuza ayagaba pulaani kubanga eri yomanya nti enegenda mu bino enegenda naye kati abagaba pulaani bo bali mu ngeri bakola biki sente anti ensi ogyonoona kanganya funa 5 billion zange simanyi njoga kanzimbeko loogi naye Shalom kemunatulyako sente Shalom kemunatulyako sente ezo bannange nga beekyanza musako mwoli kuba nze twejala sijja kuba wantuna ono mwali aje agenda funa kuba tuwayo akantu yetanga kusoka yingira batya anti oleta ayo kati twajjula katonda wa sako teri ejjula sako ejjula kubagamba etandikira ku bantu 3 eno waggulu teriyo muwendo kati nze nkumanya ebintu bya sente bizibu ezo sente wezinafuluma kasuku alina ebintu byagenda oleeta ebipya mu ssako bye mubadde temuwulirangako ajabaga tujjudde nnyo twetaaga kuwandiisaako n'abaliko obulemu ssako yaffe ng'eriko abaliko obulemu abamu tubajjemu ezo sente zirina okubatabula bwe mutattiŋŋana tezigatabula tukolagana simmwe mwenna abalina kamera ekirungi tujja mukolagana olozamwe musoose gwayagala kuŋŋamba nti mwe mukolaganye nnyo okusinga bakenzo ne bebe mubaddewo nnyo sente z'abaawo ky'oŋŋamba mubaddewo nnyo okusinga bebe kulu ne bobi mujja kwawukana njogeredde wano kazigwe kapo yaliwo omujulizi ate mugenda nakweroga zijja baza akatuuka ku akawunti y'omuntu bwefa musiraamu tasobola kuloga ani agambye nkimanyi tasobola kuloga togamba nga waliwo kimanyi nti Swaba Kasumba asobola okufuuka omusamizi kati yaani erinnya Swaba bamuyana ono kazibu omulaba enkyatandika ebisiyaga tewali katonda kyatasobola kukola nze nkugamba ate naafuuka activist nga tebagambwako bano mukambwe nnyo nimbye wamma muganda tusaba busabe nti Mungu anzite nga ndi musiraamu
Ankumira ya mukalibal kurubu thabit kurubana ala dinika omuwulira owayo mukyusa w'emitima nyamba omutima gwange ogukumire kuki ekisiyaga yakiridde ddono kapo atakuli ate ng'akulaga akibangemu emyaka Katonda ndira Katonda akyusa bwalabye example esenene kwaji kapo katika bwe wallahi kyali kikujiddeko mu bwongo nti swaba kasoma Katonda omanyi nti wayinza okuyita emyaka 10 nga mutujju onasola bo mutujju Allahu akbar onala nena sibako bo kosoko sako ba mukuleini kazi wenjagala obulamu ngono no soko gisiba ka first born ne kayingira akatale muleke babulire ekyo kisimo kumanya ebyobufuzi nze naliko ekiseera nga ndaba nsobola okujjako mu 7 nga nina ID esobola okujjako government yeru nevaako nengamba bwe tuba twekalakaasa abantu 100 nenfuna bakapo bange ne tufuna abantu 100 buli muntu najja n'obwana negala nti tiya gaso ono gwe batukuba bamutukuba lwakuba tuli bakulu buli omagenda akaana akawere kamu oba bubiri akawere kana neko kutte ku mukono kati mujje people power our power tulabe bakuba tiya gaso nge ensi yonna etaba bano bakuba akakeba basajja Bukubatia gazi ne bugo wasile bufa. Andi ensi yonna ekiraba nti bassa abaana. Ojukira government bwe baako. Ojukira bwano wali wambadde ebimyufu bwe basanga wano ebusega. Obwe somero. Ne badira costa za wona bazuba mutia gazi ne buzirika. Chokango mukulu alimu doleva. Bano siba kusaga. Mulito tole noga khali senga ati parliament eno yani badde kyanga bayini mwendi. Tekikuma mukke kyo banga bakumakadi. Ekyo kunyima tekinuma. Teba mwakadi ate baji mu maaji. Kati bandi gitutte bonna. Anti wayingiranga mu kalulu kano. Era nga bakugamba nti mwenna mwagala kadi. Ate mwenna muli balungi. Ate mwenna mu naye munakiriziganya ne binava mu gundi. Kuba wali osobola okuviiramu awo n'ogamba bakubuzanga bw'otaafune kadi. Ogenda kujja independent oga bannawe sifune kadi sijja kulabikako wantu era ngenda kuyimirira emabega wani nya Steven yabyogera ebyo nga kakati waine dembo okuviiramu awo n'ogamba hawabulaze sijja linda bino byakunjira nali ingenia Steven nange nalisinza jimu Steven yani Kawesi kati wetuuma otya commander 001 kakati mbuyeye yaggula wabalabani yaggula ovulu omanyi mu bintu bino commander 001 enansa nyamanyi Ingenia Steven Kawesa yani ekituufu waliwo omuntu w'oyingira ekintu n'okyagala nnyo okuba n'essuubi eringi kati ze najjanga mmanyi nyinza okufuna n'obutakola ki n'obutafuna era nga bwe sifuna sigyali bwe nfuna Allah wanaaba ageze era saafuna ne mmanya nti akasente kange ako nako obulamu ne bweyongerayo ne ŋŋamba katusigale ne basalamu tukole obuntu Mungu bwana atusaasira ani agambye ayinza lubagano tulizo bane by election gomanyi ogenda kuwaba wayinzo bawe ekibawo omubaka akutuka esala zo ngambi mutuleke tusabe esala zo ngambi eri aba kama tomula tuga waliwe yatugumbulanga tugumbula wonna wabadde by election mutwe kasente ka printer twazemo okuzimba mutweyo kasente mwali mutandise fe tuli team pastor Romushana bya kyatuga kye tukola kati twabavaako ate bage pastor Romushana gundi state agent abere buli mwana aba state agent kabere fe team Romushana era naye abali webagamba timana twetaaga esente za Pentagon nga tukubira Romushana pastor bano badi batusaba zino okyogerako kyatuga kye tukola bwagazi twalire nnyoko nga Renyo oli muyimbi osokola nga tumaze interview naga abagala okumbukinga mpe ku namba eno n'okireeta to promote your brand oli n'akibuukira nti Renyo abo yagwa kirasonye namba ku live ole bya mukwano gwo muyimbi munno David Lutalo bamutabukidde week eno yennyini naye nze simanyi bwe ntegeera bintu waliwo edda mu mulembe gwa Rasul nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo abasajja
abalwana entalo z'eddiini Allah n'abakakatako ejjana sibwe kiri naga oyo ne bw'alikoda ki utagambwako abalwana entalo z'eggondi ejjana ye tekyuka era waliwo abasajja be bamuleetera ne bamugamba bannange Swahaba yakoze kino tumutemeko omutwe naga we mumuveeko yalwala olutalo lw'eddiini Allah yamusonyiwa kati mu politics Segirinya ne Alan Sewanyana emyaka gye bamala eruzira nze ngamba gyali gibala ne balikoze eki mu Nuupu oba ne balikoze eki mu byobufuzi ekyo kyokka emyaka oba babasiba ku nsonga ki oba baali bakoze eki Shalom emyaka ebiri ng'oli member wa parliament mingi gwe waliko eruzira okitegedde nawo nate kati ne ngamba nti abo bye bakola osanga ku ntegera yange sigambe nti bwe kyalina okuba baali balese kati nzija ku kyalutalo lutalo ayimbye ennyimba ezibuulirira n'ayimba buli kimu waliwo abantu betulina tubaleke batubezezaawo abantu abamu batuinspiring okukola ebintu zwala abantu bendabirako neŋŋamba nga si mukama nze kulaba kapo bano oba kulaba gundi comedian Amoti ndabika saalifunye vibe ya bintu bino naye walaba Amoti noga musajja ono kino ekintu akikola ntya nange kankigezeeko kati abasajja abo balutalo endongo gye bakubye bala abantu bangi nalabyeko n'omwana awo ng'ayogera n'agamba nfe nadduka ne ku ssomero ne bangoba olwalutalo kati eyo inspiration eyo kimuwagala nti obutayogerwako ne waba akoze ensobi nawabulwa talina nansobi gye yakoze kati omuntu wabula bizinesi yo bw'ogaba ennamba yo nsobi ki namubuuzizza oyo nti okwata simu ki layini terina customer care number kokuba nze kankubulireyo omuntu asinga okunyiiza mu bulamu bwange bamuyita Alex Muhangi bwe tusinga okuyomba ye muntu asinga okunyiiza mu bulamu bwange naye ebintu bye yankolera platform gye yampa nze okufuna ettutumu siina authority emwogerako wantu wonna kibi Godfather ochagere si nti Godfather yankolera nnyo nekye yankola waliwo abantu nga bye bakoze akusise ku mukono kati ng'oŋŋamba nti bitone kireva gye bayina authority okwogera ku Jose Chameleone inspiration nze kati nga mbayo njogera obubi katolu bwamu kati waliwo abantu nga batukoledde ebintu ne batu inspire nze Amoti ne bwakola kibi ki siina authority evaayo kumunenya kubanga bino betuli mu kola abamu twalabira ku ye kati bw'obanga lutalo ko walabira n'oyiga okuyimba n'oyiga okunanaagira n'oko gwe oyinza okudda mu maama we yakuyigiriza naga baba bo oveyo olwokuba wasomye nnyo osimba amannyo nganze bansanga nvuma bamuzeesa bamugenzi kafero bani mbu naawe otudde mu interview ogamba mbu Abdulmulas ku kino kati nga nvuma waaki authority kati ekyo abantu bakiteeka mu mitima gyaffe tujja yiga okurespectinga abantu batukoze ebintu nze ebizibu byenfunidde mu Nuupu bingi ebizibu byenfunye mu nkyukakyuka muno bingi nze kankubulire nze ndi waddala nze kankubulire njagala enkyukakyuka era nalayira okufa ne Bob Wine waliddawo enzira Bob Wine ne bwayingira ni ale mungiyingira nze bwe mba ndaba eyo gyatutwala we waliwe muki nze siyingira omulamwa anti kati nze lwaki toyingira anti dekankudiremu aje wa ideology ya personality ndi sure Bobby okubala okugenda mu America ayina ensonga awona tuli egendo tuyo awo tuli naye ayinza okujja mu LRM ng'osanga ayina gwazo azze kubaako kyategula kiyambe ngenda nze sigenda ajo gambye otya sigenda olw'ensonga nze siwagira Bob Wine mpagira nsonga kwayimiridde bwe ndabazibuseeko nga muleka nga agenda kale ngenda n'omulazi ndai kanange nsusseewo njagala okusangulawo kyensosa okwogera mu buswavu obw'ekitalo njogedde sisola nange giyingira kuba kyendi mugamba muto wange Rain kinene kaposo gompemu edakika nzise kyenjogedde kinene
Oh. Cheni mugamba mtu wange Rain. Munsonyiwe baganda bange munsonyiwe ngedde gasiya. Rain. Abantu bangi mwe temwala ku Honorable Mao. Ensi yagoberera. Va ku bino nti abantu bagoberera Mr. Kyagulanyi nti bangi president wange. Mao bavudde mbuvubuka nga basajja ensi beewa ekitiibwa mu magezi mu byobufuzi byawa. Kakati mu mutima bw'omuwulira ennyo ng'omukkiriza mu kati aba atuuse okuwalula. Kati mbalamu bo towagiranga omuntu n'ogu wagiranga ensonga kwakola ki kwayimiridde nga nawe mu mutima z'olina era bw'azitanga ng'omuta kati nze olaba ne mu music wano sina muyimbi gwe mpagira. Anyumirwa luyimba muntu si lwakyuka n'ayimba yimba ebyekisirusiru mbufu abawagizi sibaayo nkunyumirwako luyimba bwe mbeera mpagira Rain nyumirwa comedy we siwagira Rain mu mbeera ze nyumirwa byokola era bw'obukyuka n'okola ebyekitumbavu nga nkuleka tokinnyonnyola nnyo ojja kundayisa nti onterezezza nnyo aya limited ensobi yonna gikkiriza omanyi mu bulamu bw'ensi bwe bw'oyagala okuwangaala ebimukkiriza nga defeat noga kino kinyinze bakama bange kati wakkiriza kati ekikyensembe okwogera kyo n'obukakafu obungi n'obuwombeefu njogeddemu ebyekisiru naye wali ku nsonga eri waliwo abantu abatalina lukusa kwogera ku kino waliwo n'abantu be tulina okuleka okusinziira muganda wange leka nkubuulire Shalom okuyimba kuno okulaba sacrifice y'amaanyi kati ffe tuli basanyusa nze waliwo lwenzija nga nayombye ne Mawulano oyo nga twegudde ne Malaka naye nga mulina okusanyusa abantu baze asasudde ekyebiri yejjeko stress namwe mufunamu obutakkaanya obuwe yammwe olwo abantu ababeera babiri batanyiigagana nnyaffe olaba Luganda be balwanagana mu nnyimbe tolya ngumikiro naye olwo ne bagawe maama waabwe nnomu ne kitaabwe naye ffe abeera by'obukulu kati n'olw'ensonga eyo nze lutalo ku byakoze ne ba-inspirinze gwe Shalom kankubuulire lutalo abantu bayimirizzaawo Mukama nkwayisirizza abantu okuba obulungi bangi abayita ku lutalo waliwo abagaggawadde nga bategeka ye waliwo kati bw'omukkakkanya ku nsonga yonna oba ayokyezza biki waliwo abatalina kumwogerako osegede kati abantu abamu tubaleke tubawe ebitiibwa byabwe okusinziira ku bye baakola tuleka abakulu bannaabwe babakole ki kati ono singa Ssebatta avaayo n'awabulo era nsirika neŋŋamba omukulu ali mukola ki ali mumuwabula mutuufu w'omuwabula naye singa Kapeke awabulo Kapeke aba asobola tusobola n'okufuna ya music tewaliko kya sitayiro aji byolimu ebyo vaayokko ojjeko eno wa omala bikolera myaka 2 nawe byokola era nze nanyize Kapeke nga akanyumba kazindaalo naffe twabukasuka mu myaka egyo ajja kukkakana Kapeke ajja kajjayo gyakasudde ajja kajjayo muganda wange nendonge kuhambolinga eno Uganda ekukakkanya nodda ku nnono Uganda ekutereeza kati kiki eŋŋambye byonna ojja bikola akazina ojja kakasuka nojja kajjayo okitegedde singa Kapeke awabula ono tuba twetaaga kukwata Kapeke tumukube entanda kati nga nsanga Rain akiridde ku papazo kwa Semakula mu music kati nze ndi mukwano gwa lutalo nnyo era tubeera simala lunaku nga sirabye lutalo mulaba ng'akola ebintu naye bwe mba njagala okugamba lutalo nga ndaba kino lutalo nkibi nina bempitamu ne nga omukulu ali mugambye kano nga ndaba yabaabula otegedde eyo mukulu ng'abaabula kati oli mukulu munne n'amukola atya so sinze ntya ku ground anti guno omulembe gwamwe gwonoonekedde nze mpulira ombeera ku TikTok abaana mubuulirira abazadde kakati bwe tuba tutuse gwogo omulembe gw'abaana okubuulirira mbawulya babyogera okwo abaana waliwo abaana abalemedde obubuulira abazadde baabwe anti kale nadda ku TikTok omuzadde mukulu alina duleedi n'ayogera ebintu ebitanywaga lwaki abaana tebamubuulira anti kale
kati ndowooza owulira kati awe ngambira abavubuka tukakkane ensi ffenna etumala ate tetandise kati ensi ate tekoma kummwe ekyatambula tetukasuka olunaku olwaleero tubadde ne Rain ne Ajikazi w'ekkapo nga tuwayamu wano ne wali kyensuubira mbona kyoyizeemu twagenda ku Ntambara Regis ntumira omuwala eyavaayo ne yeegomba Honorable Kazi w'ekkapo ne kati amuli bubi naye Kapo tamuddamu tujjamu muddiramu webali tujjamu muddiramu ate nkwagadde nnyo mujja kukola ki tujjamu muddiramu byayagala mujja okyusa bukyusa n'ogamba byayimba nange bisobola emuntu twaza kugombolola sirumanyi oluteekamu ate banyona onyamu stola nyo akadonkamu eyo gy'oyimbawo n'okooloombyawo emundu twaza nsola n'oduyimba odumusinza emundu twaza kugombolola aza kugombolola Zebulironda bana nafunye ensonga tubisobola tujja muwama tujja mukugirira mutufe just share contact and location so okulisa ajo mpira Carabao final mukulisa ajo sawa owagira asene bakufa obufi mmwe nakwata ne kaba n'engamba temujja kufunda ssanyu mugoko tano ngandira bawo atwala premier wa osigaze mpira musanvu eje mpira misanvu katika nkubalire mte mumanyi kubala kanzijeko n'enkofiira Arsenal ine mpira musanvu jebuzayo esinga Man City obubonero mukaaga kale obala n'ogwabwe guba wendi boba obubonero 9 kati Man City ina nkaga mukamu Arsenal ina nsanvu kati Arsenal Man City ina yegolu bweri kuba ebana nkaga mbuna kati baba musinza mukaaga kati mweje mukaaga mulimu kogwa Man City na Arsenal Man City ino kuba kati oboba busatu kuzino timu omusambu omukaaga watekwa kuba awebbiri ezikuba Arsenal obezisula nga yene goba ngeno yegoba aliwa otuzanga Man City kyeyansanyusaako buli lwensuula nga naye efunayo gwesula tutambula mpola simbiri kati Man City batutekere ekikobo kya egenda kitwalawo genda kuno ku simu yasebyeyo kunda tusibewo omuwala oyo akwagala nkakuwadde akawala nkakuwadde akaana tukasibe bet Arsenal wetwala singa Man City etwala we switch kwa nange nina ennyimba kakwagala ko nnyimba ate ozirina nzirina kati singa ndoza mwana gola baleyini agenda kuteeka mu kayimba kati nze kyendi mukulaga era nabuuzizawo nti owaye timu kye yasinga obubonero mwenda abula emipiira musanvu ne bagitwalako ekikopo eyasembeyo okugenda ku Google yaŋŋambye kyakoma okuba mu mwaka gwa 92 kiyinza okuddamu ate buli mwaka basamba tekitera kubaawo kigenda kubaawo ola Carabao nze waliwo mukwano gwe bamuyita 10 yaŋŋamba nali kukaba nankubira naŋŋamba muganda wange nkoyo akapapula nyamba oyimire kabo gambe Mungu nve kapapula ozanyira no mulimu nensooka ŋŋaana ozanyira mulimu gw'omusi nensooka ŋŋaana 10 nansindikira message y'okubiri ngenda gibazanyira mukko wano 10 akoyo akapapula kanzanyo wano nga muwulira ne mugamba 10 ngenda kusabira ewa Mungu nenerabira ne wayita olunaku nkyali Mekka naŋŋamba Rain ŋŋambira Mungu nkoyo akapapula nkoyo aka saba tuwaje wasaba nkambwemu ezo kamaso songa zange nzuwali wachiya mani zuna atanse no kudula 10 no mukwano gwo songa wanyumi tomanje nkole kamaso tonera esara yange ndindiriddenga olabwereza sinaba kugira kati nensa tonera bila MP wange nsabira Mungu nve kapapula tomanje nkolede awo ndimusabidde nkolera yange special kujjukiza buli dakiika yaba omuti wa 13 10 oba 13 erinnya lyolina okwogera ave kapapula sabirayo nyanza nnyo Kamaso tobaite jjo kubanga onkoledde nasabira 10 ave kapapula 10 yangambye tunoonye sente odde kaba ogambe Mungu anzize kapapula abasajja banzita atayagala wiki milioni nga 4 bazikubye bankuba kanonyanga sente ngezezaako buli kikola siwangula okuva ewa Mekka siwangula
Mungu yajiddamu essaala. Edduwa mbadde nsaboddeyo gisazeemu. Kale kyogamba wasabira Arsenal kutwala kikopo. Temusobola. Wakwata kaba noga Arsenal talifuna kusanya. Temujja kufuna ssanyu gwe kapo. Mpaka nga Mani yezeeyo mu Champions League. Tatugakiika namugambi. Aye tuwangule Premier League Champions League. Kubanga ono namugambye tiimu ekulembedde mu Premier egenda kutwala Premier League. Tiimu ey'okubiri yatudde Carabao. Kati eyokusatu ne mubuuze etwala ki? Tugakiika mu Champions League. Tugamba bikopo. Era tujja batise mu Champions League. Kapasa mulina kwebuza kufa Mani twabikola batya. Mwe ne muliba temugenda myaka 2 ate mutwala. Mwe muli eyo. Mwe muna 2 mwe. Tuine FA tetunaweza myaka 2 nga tuine FA. We are used. Carabao amaze myaka 3 mu 3. Carabao tiba 3 mu 3. Kwe mutajja abanya n'abazi. Mwe mumaze emeka. Tuwe chips zaffe wamma bano tebagenda kulya kutwala kantu konna. Pamma mweraba.